ye Dr. Jose Chameleon akayimba kuba kayita baliwa akadde kano kibambuuza baliwa ng'atandika endongo. Chameleon ono asobodde okubate ng'afuuse nattabula mu bibiina by'abayimbi abaagala okubate bafuna ku musimbi gwa General Salim Sale wadde nga bamu bo bagamba bali ku ndongo naye ng'abasinga kati olunaku olwajjo mwabadde mwebuuza nti ekibiina nga tebakiwandiisanga basooka kironkinga nga tebannakiwandiisa. Kati Chameleon yabategeezezza kye baali balina okusooka okufuna okuwandiisa ekibiina kyekyasobodde okuba ate nga kyazzeeko. Chameleon yasobodde okuba ate nga bakoze constitution ne ssemateeka n'okuwandiisa ekibiina kyabwe kino kye bayita United Super Spurs biki ekyo kyonna, wabula ng'ekya federation akadde kana asobodde okuba ate nga akyebalama. Abaana beebuuza nti Chameleon yasobodde okuba ate nga ategeera ki ekigenda okuba ate nga kibaawo. Kati nno olunaku lwajjo bannaffe abawuuma basobodde okuba ate baleese gye bayita policy board eno egenda kuba ate nga erungamya okulonda. Bajjadde beebuuza nti omukyala gwe bayita Sindi afuuse dikiteeta afuuse nakyemalira mu bayimbi yayagala okuba ate nga akulembera, nabo basobodde okuba ate bataddewo akakiiko kaabwe nga kuliko ebikonge nga bye nakutegeezezza. Misa Semakula ali mabega wawuma, Chameleon yali eri. Kati watugenda kubanga twawulawo ani asobola okuyimba n'asobola okukulembera. Chameleon kyasobola okukola asobola okuyimba. Wano tewali ayinza muwangula mu kuyimba ne mu by'obukulembeze awo yerimba. Wabula Chameleon ye mu lukiiko yasobodde okuba ate nga ategeezaako mbu ayagala kwongerako ttaffaali ebyamulema okuba ate nga bikola ayagala bikola nga nnyuka endongo. Wuno atugamba okubeera ku lubwama abateekateeka obulamu bw'abayimbi abalikola ki baliddawo. Nakigezaako mu bibiina byange bibiri bye natondawo ne Chameleon Island omwava abayimbi bemumanyi naye neyaza nnyo nti omukisa gwakomyewo okulabika nti ndekawo ettaffaali erirabikako mu ggwanga nti twali tukaddewo tuli abasajja ba Michael Jackson bakabiri naye lwaki bakabiri, tutuli abasajja ba Lucky Dube nti bakabiri lwaki bakabiri, tutuli aba Elvis Presley nti bakabiri naye lwaki bakabiri because balekawo ettaffaali ekyokulabirako abalala kibalisangawo. So n'olw'ensonga eyo twatandika United Musicians Superstars Association, ekibiina ky'abayimbi abalina ettaffaali bagase kuki. Aya basi mwe muli bafefe busi, mwe muli balidi pazo, bakingi saha kiri ekyawuma, mwe muli abasajja bayinza okugamba nti bakiyimbira ddala. Mulimu omukulu bamuyita Pademani, abamu bali ku boodi etwala ku bayimbi abo ebayambako mu kuba wa advice ez'enjawulo. Kato Lubwama kuwali kuwuma, omukulu gwe bayita Misa Semakula, omukulu gwe bayita Kayemba Solo, nalabyeko omukulu gwe bayita Hilder. Ayaya kati Bobby Wine eno baali nabo be upcoming, bo bayita ba superstar, bagambye nti baali nabo be upcoming. Chameleon bayinza okufuga yekka, tayinza kufuga bikonge. Chameleon wuno akyayongerako okuba ate nga bategeeza bwe ekibiina si kya ssente wabula azze kuba ate nga amalawo entalo ezibadde mu music. Be bamu ku baleeta entalo aganye okugatta wuma ku kyeba superstars. Kati awo lwaki togamba nti oli wa ntalo? Problemu yabutabera wamu wabula mu Katonda amaanyi getuwa n'amagezi getuwa tukuŋŋaanye tufuka abantu abaki abawamu. Era toyira kujja kumbuzamu ono yani tuba superstar. Constitution yaffe eno ng'ebigendera byabyo byakulabika nti tutambulira mu buki obumu ng'aba superstar. Bagezaako kuteekawo embeera nti ate Chameleon yagala kulwanyisa bisi by'endimu, wabula baatugamba tutambule mu bumu ne Bayibuli ekikola ki ekyogera. So ayina omutawaana okuba tutambulira wamu yatali omunafu yatabula. Ensonga esinga obukulu bantu batwekuŋŋaanye twetereeze bawamu, tuli bawamu nga ba superstar. Era nsaba obubaka buno butuuke tukikwatako nti tusaba tuwulirwe. Aya basi tuba tukyali awo nga tukyali ku lutalo lwa Chameleon kweyawula kuuma n'omuyimbi w'ennyimba ez'obuyisiraamu omukulu gwe bayita Swaba Kasumba asobodde okuba ate nga yeeyawudde ku kibiina kya Wuma. Atandisewo ekikye bakiyita Kaswida Nashid Amatali Association, bonna bali ku mudidino gwa Salimu Sale gwe baagala. Swaba Kasumba ene Masaka manyiya ani ayimba ennyimba z'obuyisiraamu, omukulu bamuyita Medi alikyotera side zeeyo, y'omu ku bemmanyi abayimba ennyimba ezo ez'Amatali. Oyinza okunoonya nga mu Uganda bali mu 10. Kati n'omukulu Swaba Kasumba ow'ekigangazi aguddewo ekibiina era ekiwandiiko ekitaddeyo ng'asaba Sindi alekulire mu kibiina ekyo. Muuma abadde akiikirira bannaffe abayisiraamu oba bayimba ennyimba ez'Amatali, kati ye naye agambye nti olw'omudidi oguli ewa Salimu Sale
nga tukyali mu lukiiko lwa UMA omukulu gwe bayita Kato Lubwama yasobodde okuba ate ng'ategeeza nti abali mu kibiina kiri be batalina mpisa era abakulembera tebalina mpisa. Kato Lubwama wuno yabyogera, ono mulongo tasobya. Industry yaffe bamanyi ebintu byaffe bitambula, bamanyi basita baffe okuva eri ku Bakime Katumba paka olwaleero, okuva ku Badaani ku Basebadduka paka olwaleero, abantu bano bamanyi ekintu ekizi kitambula. So discipline eyo okugiteeka again mu music kyokola banza waliwo manyi ebiseera ebisinga situnula side ntunoza gyabatunula kati waliwo ba indiscipline abaagala okulembesa women ekyo tukimanyi by indiscipline ng'abadde indiscipline okuva lunaku lwe bayingira mu music baagala kubafukako tebaagala kubagambako tebaagala nti waliyo abalala babasinga. Ekyo ekintu ekyo bwe tutakijeemu kubanga bino bya hit nawulidde abayimbi mugamba ku hit ani alina hit wano tuwaliwo alina hit mu Uganda kubanga oluyimba gwe lwolabanga hit nze ndulabanga lubi era wano n'omulala golowooza nti oluyimba lwo lwamaanyi liri pazo yakuba emmotoka. Kato Lubwama omukulu wuuyo ng'ategeeza tewali akuba hiiti era n'ekibiina Chameleon kiyakoze kutegeeza UMA akadde kano abalimu abayinza obayambako. Misa Ssemakula gwenda kutegeeza y'omu ku bayimba oba oli awo gwe bali badde bauwa oba pulezidenti wabula Chameleon yakyeteekamu nga nnakyemalira ne yeerayiza Bukulembeze n'asobola okuba ate nga gaba yakulya federation etwala abayimbi yagiggulawo nga tatanagiwandiisa nagiwandiisa n'akola n'association ey'aba superstar mulimu baliri pazo bafefe busi bakingi saha be bagamba nti abakuba wabula bali abakikubira edda bagamba ffe twagala Sindi omulongo wuno akyagamba nze nekindeeta mukuma kyoba olaba nga babuuza pulezidenti ngamba nti Sindi kubanga nze nkimanyi bulungi nnyo teri ajja kutereeza bintu bino ajja kuva wabweru ajja abatereezeza naye muneewuuba ewasale emirundi 14 nemwebuubayo nesayo naye n'abagamba nayinja kukitereeza nga bannanyini kintu tebannaba kukitereeza kijja kufa. Kati eno UMA ekisinga ddala obukulu ndobola nalabye abantu nga beeyawuddemu abala baleeri problemu yaffe ebadde ya indiscipline. UMA ekiginsapootingisa gyobola banjagala ebeerewo nga Sindi bwanankolako ekizibu nga nina gyenja okusobola okugenda aya basi. Omukulu Misa Ssemakula naye yasobodde okuba ate ng'atubuulira abali kakiiko kano ojja geraageranya olabe akakiiko Chameleon kaaliko n'omukulu Misa aba UMA ke baliko. Bw'oba owulidde obuzito bw'endongo woba oyogera ku bintu bya music nga bazitowa mu ndongo UMA erina abasajja abaggumidde b'oyinza okuba ate ng'otuuzaawo n'ogamba nti ono muyimbi. Bw'oba otunudde ku press conference za Chameleon oyinza okwawula naye Misa Ssemakula agambye nti kaakakiiko kaabwe ketegese okutwala endongo mu maaso. Naye nga bwe basomedde amannya abamembers ba police board we bali omukulu Pade Kayiwa abamu bamanyi nga Pademan producer omulungi yabuddene Honorable Hilder Kiyaga Honorable Kayimba Solo Mwanyinaze Halima Namakula President waffe yavaako Sophie Gombya tata waffe mu industry Kato Lubwama Honorable Isaac Amuchi wagalubindi okulaba abamanyi limitex balina experience nene nnyo mu industry yaffe n'abalala bangi abatasobodde kubaawo. Aya basi ndowooza owulidde ensonga nga bwe ziyimiridde awunza okugeraageranya n'owulira UMA n'ekya Chameleon mukiri ekya Chameleon asinga obunene era yeeronda neyeteeka mu Bukulembeze yakulya federation n'association zonna muganda we ye PR Palaso owawero fiya ewizo omukyala gwe bayita Sindi agambye nti mwetegefu okuba ate nga abakulu bano bakubiriza okulonda mu ggwanga lyonna era bw'oba owulidde ku structures aba UMA ze bayina mu ggwanga lyonna bayina records z'abayimbi ab'enjawulo. Chameleon bayina abayimbi balima kindi bokka yenjawulo. Tujafuna obudde including everyone because UMA is not just in Kampala but it's all over Uganda right now. So today is a really special day to unveil our policy board to all of you, and I'm sure that Mesarch has explained what the policy board is about. And I'd like to encourage everyone. The rumor has been around that we don't want to have elections, but we are very interested in elections. We want people to
to pick a leader that they trust, that they love, that they are willing to move forward with. Whether it's me or it's not me, it really doesn't matter. But we want to do this right and we want elections to happen.